Haleluya, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza Mukama abukeeseza. This is morning breakfast. Amakya ga leero tuzze n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Romans, ayina ey'oluzungu, Romans chapter 14 verse 12, ey'oluganda Abaluumi essuula ey'ekumi olunyiriri olw'ekumi lugambye bwe luti, kale bwe kityo buli muntu mu ffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Abooluganda Yesu yebazibwe. Mu ffe buli muntu mu ffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Jjukira eggulo nakuwadde olunyiriri nga lugamba nti amaaso ga Mukama galaba mu buli kifo, galaba akola obulungi n'obubi. Kati nzize n'olunyiriri olw'okubalirirwa omuwendo. Ogenda kubalirirwa omuwendo mu ebyo by'okola, kubanga amaaso ga Mukama gali ku ggwe. Kyova olina okwegendereza obalirwe omuwendo omulungi. Bayibuli ey'oluzungu ekita akawunti oba accountability. Olina okuwa accountability. Bagenda kuwa accountability ku ebyo bye wakola. Mu butuufu ebyo by'olina okubalirwa by'ogenda okufunamu eri mu maaso ga Mukama. Akola obubi ogenda kubalirirwa ku lunaku olw'enkomerero. Ku lunaku olw'okusala omusango njagala weesomero chapter eno eya Romans chapter 14 verse zonna ezirimu. Si nnyingi nno nnyo munnaaye, oyinza okulowooza nnyingi. Si nnyingi, ziriko 23. Abooluganda Yesu yebazibwe. Ogenda kubalirwa ekyo kyokola. Gwali mu kkanisa, nga watuuka mu kkanisa naye nga tolina kyokola, otuula mu butuuzi, manya olunaku olw'enkomerero lugenda kutuuka, olina okubalirirwa, olina okuwa accountability. Bagenda kusoma accountability yo. Wakola ki? Njogera n'omukyala n'omwami nga walokoka emyaka 2, emyaka 10, emyaka emeka mingi, Katonda yamanyi wagenda okunona, naye olina okuwa accountability. Oli mu kanisa toyagala kuweereza, weewaawo zino ekkanisa ez'okwonoonyi toweereza, naye n'ekkanisa ziri ze baggalawo ez'ebisenge nga tezinaba kugalwawo, naye wali toweereza. Naye ng'ate olina ky'osobola okwongera ku buweereza obwo, n'obalirwa omuwendo omulungi mu bwakabaka bwa Katonda. Kati gwali eyo oyinza okuba ng'oli mu kanisa naye nga tosobola kuweereza nga nze bwempeereza wano ku online kyaki, wempeereza morning breakfast n'ekutuukako eyo, naye osobola okuweereza mu mpeereza endala n'obalirwa omuwendo omulungi mu bwakabaka bwa Katonda. Accountability yo n'ebeera nnungi. Nange ayogera bino sinnaba kuweereza Mukama Katonda nti mpeereza, naye n'awulira ng'asiimye, era nange nenyumiza nti accountability yange eri nnungi. Tulina okuwa accountability, kubanga sinnaba kugendako mu makomera kubuulirayo njiri, sinnaba kugendako mu butale, sinnaba kugendako mu malwaliro. Simanyi oba eno enjiri bw'eva wano ku online kyaki, bw'eva ku WhatsApp yo, esobola okuba ng'osobola okunyamba n'ogituusaako eyo gwagiwulira mu katale, n'ogituusaako oyo omulwadde ali eyo mu ddwaliro, naye nga nina essuubi nja kutuukayo olunaku ebiseera gye bijja eyo mu maaso. Kati gwali eyo nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, genda mu malwaliro obuulire ku njiri ey'ebigambo nga bye njogera n'enjiri ey'ebikolwa. Osisinkana abalwadde abali mu ddwaliro, obatwaliyo ku kiro ya sukaali, obaweeyo ku mugaati ne sabbuuni, obagambe mukyalina obulamu, obagambe nti ogatte nabo emikono osabe essaala. Abamu tebalina na Bayibuli, tebazimanyi,
abalala bazigula balwadde bali ku bitanda eyo mu malwaliro naye tebalinayo lunyiriri bamanyi mu bayibuli lusobola kubaddiza bulamu. Kati gw'obasisinkanye ogenza obatwalira Yesu obatwaliddeko n'ebintu bino eby'omubiri ebyokulya nga ne Yesu bw'akola munda mu bo okubajjamu endwadde eziri mu mubiri. Bawe ebyawandibwa bagambe weewaawo ŋŋenda kugatta naawe emikono tusabire mu kyawandibwa bwe kiti naye ne bwe mba nga nvuddewo oba weeyenyiriri nga 3 oba oyina akapapula bawandiikeko ne bwe babasabiramu obagambe nti kano akatanda okalaba kibakutaddeko mu ddwaliro lino ery'ekiruddu lino simanya kawempe biki mulago ne malwaliro amalala abamu muli malwaliro simanya Saudi simanya mu nsi zonna muwoli Katonda akuwadde omukisa waliyo abalwadde gendayo bagambe omugambe nti tugatte emikono tusabe ogenda kufuna accountability ennungi eri Mukama Katonda. Bw'omala omusabira omugende nti waliyo omusajja eyalinga ggwe ate ye yali akusingako okubeera omulwadde omumulaga omusajja ali mu Makka essula ya 2 omugambo oli ye abasajja bamwetikka bana ne bamutwala eri Yesu ne bamusanga nga waali tebasobola kumutuukako ne basala ekituli waggulu ku nju ne bayisaawo oyo omulwadde ng'ali ku katanda nga takyategeera n'amala Yesu n'atunuulya okukkiriza kwe n'awona. Naye gwe naawe ali katanda kano ak'ekiruddu kano akatanda tebakakolera ggwe sitaani abasawo baakakola bakakuleeteko nga sitaani yakakuleeseeko naye nkuleetedde Yesu yagenda okujja katanda. Yesu eyajja omusajja katanda yali takyasobola nakwogera gwe tamanyi n'amannya ge n'abaamuleeta omugambe nti yagenda okujja katanda. Tugatte emikono tusabe. Bw'omala omusabira n'atoola obulamu agenda kunoonya ne wana batakunoonyeza agenda kunoonya Yesu agenda kunoonya ekkanisa eyo accountability gy'oba okoze. Sinza nakubulya muwendo gwe beerina simanyi mulekerawo okubuulira enjiri eno eyange kati gye mbulira nze ali eno ali eyo nga tosobola nakubuulira eno yange oli mu kanisa otula butuuzi n'olengera abasiza noga asinze oyo era yasinza bulijjo naye nga naawe okusobola genda obuulire ku njiri erimu ebikolwa ogenda kufuna kye bayita accountability ennungi. Naye nammwe abalina accountability embi zisobola okukyuka. Abooluganda Yesu yebazibwe osobola okukyusa accountability kankyanguye mangu nkankize mu Luganda embalirirayo eyimiridde etya kulira olunyiri lwagambye nti kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Mukama Katonda. Eri Mukama Katonda bw'onootuukayo omuwendo gwo gugenda kubalirirwa gutya. Njogera n'abakyala n'abaami ng'emiwendo gyammwe gyafuuka mifu. Abantu abatambulira ku nnyonyi oli eyo olowooza nti teri akulaba noonya omwenge ku nnyonyi gwa accountability yofu omuwendo gwo mufu. Bannaaye teri muntu agenda kugamba nti abaaye abatambulira ku nnyonyi nga kwe mutambulira temuliiko naba bamanyi mulekerawo okunywa omwenge. Naye olunyiri luze gye luli olina okuwembalirira. Gwatambulira ku nnyonyi ogenda weekola obusolosolo mwe ababeera ku biiki. Bannaye kambabuulire mulaba ebibeera ku biiki twebaza Mukama kati ennyonyi zagenze mu distance zimala social distance. Ebintu bibeera ku nnyonyi okwo ekuyitako mu bbanga ng'oli wansi nabeera ng'eyo waffe Masaka ng'ennyonyi nga ziyitawo. Naye nze yafuna omukisa n'engituulako. Kale kuli ebintu sitaani abeera okwo nga yeegiriisa n'abaasuze mu kanisa anteeka era agenda kulinnya nnyonyi. Bw'atuuka kuli agamba mu mpoogwo leeta ndoze ne kuguli leeta nnyo ne kuguno ate kino kikaaki. Abalala bawa ne order bw'oba ogenda kubuukinga bweno eyo ebeerako omwenge ne balyoka batuula nva ku buno obutebe kati wa distance batuula babiri oli agamba ennamba gy'obuukinga eddako eba yange siiti esooka yo siiti eyange eddako. Kati mugenda kuwembalirira mu buli kifo. Ababeera mu maloogi
naye nga mwekola ebintu ebitategeerekeka. Nabagambye eggulo nti amaaso ga Mukama galaba mu buli kifo, galaba abakola ebibi n'ebirungi. Gwe ng'obeera muloogi twebaza Mukama. Abantu badde bayononeka babeera mu maloogi, babeera bakyusa abantu balinga bakyusa engoye. Gwobeera eyo nga ababeera mu sawunaazi ne mubeera mu sawuna ne mukunamira bannammwe. Embalirira etuuse, nze simanyi oba yanki oba yaluli, naye mugenda kuwa embalirira ku lunaku luli mu maaso ga Katonda. Naye osobola okukyusa. Gwe yatuulanga ku nnyonyi ng'ogenda onywa buli mwenge, buli kika kya mwenge, n'otandika okuba nga buli muntu gw'obeera naye mu nnyonyi osharinga naye ennamba y'amasimu, ne muva ku nnyonyi ne mugenda mu maloogi, okyasobola okukyusa embalirirayo etya? Olaba abasomesa abasoma maathi, oba wamuyita oba tewamuyita, bakuwa omuwendo ogukole, n'omala n'ogugwa, omusomesa n'agamba ddu collection, n'oddamu n'okola n'olaga enkola ennungi, oluvannyuma n'ofuna ansa entuufu, n'akutiikinga nti leero bitereezezza. Newa Mukama Katonda bwe biri. Gw'abadde abeera mu loogi ng'oleeta buli mwana w'omuntu n'omuteeka mu loogi n'omukozesa, n'omuteeka mu mawoteeri, gw'atambulira ku nnyonyi ng'ogenda okozesa abantu, n'ogenda ng'onywa buli ekyokunywa ekiri okwo kuliko omwenge. Mwababeera ku biiki ne mukunamira bannammwe, ababeera bannaye mu zisawuna ne mukunamira bannammwe, mwekola ebintuntu ebiri eyo, naye mujjukire nti eriiso lya Mukama liraba buli kifo kyonna. Mugenda kuwa embalirira ku lunaku luli, mugenda kuwa accountability, mugenda kuyimirira mu maaso ga Mukama. Bw'obanga yakuwa akabina ng'olina genda ng'okunamira buli muntu, ogenda kuwa accountability. Bino ebigambo ogenda bifuna mu morning breakfast muno. Oyo omusumba weeye wammwe oba naye ayina accountability ng'eri kiriya oba teri kiriya, tagenda gikuwa. Naye bino byebiro ebyokwetereeza, tugenda kuwa embalirira. Ababeera mu bifo ebimu nga mwe mulowooza mwe Katonda yakuwa omubiri omulungi, naye weewala okwesitaza abantu. Mwe abagenda mwogera ku bannammwe, mugenda kuwa embalirira. Lekeraawo ogenda ng'osalira abantu omusango, ogenda kuwa embalirira mu maaso ga Katonda. Ffenna tuli omuntu ogwo, teri agenda kujja gamba agwyitawo ng'oyitawo otya, ng'embalirira yo si ntuufu. Naye manya nti waliyo okuwa embalirira. Waliwo okuwa embalirira. Gw'abadde agenda akabasanya abakabandi, agenda akabasanya abaana b'amasomero, gw'atava mu woteeri naye ng'oyonoonera omwo, tokoze butuukirivu na butukuvu, ogenda kuwa embalirira. Okyasobola okukyusa n'ogamba Mukama nti nkitegedde okuva ku lunaku bwe ruti, okuva we natandika okutegeera Mukama mbadde nkola bibi byereere, embalirira yange mbi, tosobola na kugitunulako. Nkwegayidde nkusaba ompe ekisa, ntandika okutambula obulungi n'okukola obulungi, obutuukirivu n'obutukuvu. Osobole okuwa accountability, osobole okusomebwa accountability yo nga ntuufu, ng'osaanira mu maaso ga Katonda. Kubanga Bayibuli esomesa Mukama tayagalangako mu bikufiira mu butali butuukirivu. Ayagala abantu bonna babeere balokole, abantu babeere babe. Ate ya Mukama ayagala abantu be kubanga yabatonda. Eyo embalirira embi Sitaani yagikozesa giveemu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza. Oli mulungi, oli wa kitiibwa, oli wa njawulo. Otuwadde ekisa, otwongeddeko olunaku olulala. Gano ge makya amalungi Mukama. Oyogedde okuyita mu kigambo kyo Katonda ow'ekisa, ng'otusuubiza Mukama okuyita mu Pawulo nti ku lunaku luli tugenda kuyimirira mu maaso go Katonda ow'ekisa, tuwe embalirira. Tukwegayiridde Mukama, muffe twali twaseeseetuka, abamu twakola embalirira yaffe naye nga yaddamu n'ekyankalana, abalala ng'embalirira zonna zibadde enfu bwefufulufu. Tukwegayiridde ekisa kyo kitumale, kitusisinkane. Buli abadde yatambula obubi, abadde yeeyisa obubi, abadde atakola butuukirivu na butuukuvu, Katonda ow'ekisa ng'eriiso lyo eryo eriraba buli kifo litulengera,
era nga tugenda kuyimirira mu maaso go okuwa embalirira. Tukwegayiride tukolere ebyekisa, tukwegayiride komyawo omwoyo wo n'ekisa kyo gye tuli, tukwegayiride Mukama kyusa emitima gyaffe tutandike okukola obulungi, obutuukirivu n'obutukuvu, tusobole okuyimirira mu maaso go ku lunaku luli olw'okuwa embalirira nga Mukama buli muntu asaanira. Nsaba n'abakyala n'abaami bangi Mukama naye nga beetaaga okutereeza amagenda gaabwe n'amadda, basobole okutuuka ku lunaku luli Mukama nga bayimirira mu maaso go ng'embalirira yaabwe esaanira. Abo abakola obutuukirivu n'obutukuvu Mukama nga naawe amaaso go gabatunuulira ne gabalaba nti bakola obutuukirivu, nkwegayiridde yongera obbanywesa obutuukirivu bwabwe, yongera obbakozesa batuukirire mu nsi eno ey'abalamu. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange eri buli mukyala na buli mwami. Nsaba n'abasumba bonna Mukama abali mu bifo eby'enjawulo, abali mu buweereza obw'enjawulo ku bugazi bw'ensi eno, naye ng'embalirira yaabwe yakyankalana dda, yayiikayiika dda, tebakyalina mbalirira. Katonda ow'ekisa omukono gwo weeguli ogwo ogw'abafuula abasumba, basisinkane Mukama obateekeko entiisa yo, omwoyo w'okufumiitiriza akomewo gye bali, batereeze embalirira yaabwe Mukama. Abasumba n'abaweereza mu bifo eby'enjawulo, bannabbi, bapooso Mukama mbaleeta gy'oli. Nkwegayiridde Mukama baddemu bakyuse embalirira yaabwe, baddemu bakyuse amagenda gaabwe, baddemu bakyuse ebikolwa byabwe. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu ayagala okulokoka. Teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu nate neera mugambe nti amanya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa mangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akumpeera omukisa, akunjagalire, akuweera ddala omukisa mu nsi eno ey'abalamu, mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abanjagalire olunaku olungi. Emmanuel.